Tandikira waggulu. Chapter 2 from verse 1. Tewali microphone indala. Sembera waggwe. Kale gwe. Mwana wange. Beeranga w'amaanyi. Beeranga ki? W'amaanyi. Mukisa ekiri mu Kristo Yesu. Ekiri mu Kristo Yesu. Kati soko tule. Kati verse eyo yokka bweba eri introduce tikale mwana wange. Mukama yebazibu. Ekimu ku kyonoonye omulembe gwaffe. Abavubuka tebalina babayita abaana babalina tebalina bebayita bakitaabwe. Ntandise. Kama yebazibu. Abavubuka abasinga, they are living in a generation that needs fathers, but they are fatherless. Omuntu yenna atalina kitaawe wa kanjogere bya bulijjo kyali. Omuntu yenna atalina kitaawe tasobola kubaamu mpeke. Njiri zibuzibu eyange nemujja kuguma. Tasobola kubaamu ki? Ekimu kukituleetera okuswalako mu mirembe gyaffe. Noba nti yadde omulembe gwononese tosijja kikola lwakubanga tulina bataata. Tukalema omubuuze taata wuya. Abamu buli kanisa etandika ku kitundu oyo afuuka musumba we. Oba kiwulire ekyo? Abeera ali wano ku Dembe Outreach, bagisa Dembe Christian Center. Abeera ali wano ku Dembe Christian Center. Ne wabeera watandika ekkanisa wali ng'ebyuma ebirimu eri kanisa bisinga ebiri mu eno n'agati kati eri ekkanisa yange. Gamba nti kitalo. Tebalina bataata. Bw'oba tolina taata kitegeeza ogenda kubeera anirule. Omuntu atalina muzadde abeera anirule kubanga talina n'amugambako. Talina mugambako nti byoyambadde tebabikola ki? Mujja n'okunziramu. Talina mugati ezo enviiri wano tebazikiriza. Abamu kasita bamugambako nti ezo enviiri ze baleese mu kyaki tebazikiriza ng'eyo kanisa alikola ki? Bangata kasikati k'oyambadde ng'oli mu washiputimako tebakambala ng'eyo kanisa alikola ki? Kati oyo omulembe anaguwona atya? Abamu temulina bazadde, abamulina abazadde naye temubawa kitiibwa. Ewaka muzadde wo tomuwa kitiibwa, ate ne mu kanisa omuzadde wo w'omwoyo naye tomuwa kiki? Omani awuliramu. Kama yebazibu. Timothy had a father. He was actually graduating into ministry, but he had a what? A father. Yalina ne taata amuteekateeka ku ekyo kyagenda okukola ki? Okufuuka. Ennaku zino bavubuka oluloota ebirooto n'omutandika ekkanisa. Yakusande bakuba muno obuuliramu wano. N'ogobayo omuzimu gumu guti. Ogwade gutawanya ngekaba. Awo gamwiti. Ntandika ki? Mukama ampise ate muzeeyi ankuba ekikono. Abakatangalaga muzeeyi ankuba ekiki. Tewali muzeeyi akuba kikono. Asobola okwetegereza wati omuzimu ogugoba naye nga tonnatuuka. Gamba haleluya. Gamba kamina. You need a father. Tell your neighbor you need a father. Ate taata tebamukyusakyusa buli sizoni. Tikati eno sizoni mbadde noono, kati eno sizoni kambeere n'oli. Abalala mulina abataata bakubuuza who is a spiritual father. Nogamba oyo abeera ku TV, then he is father wange. Takumanyi. Then he is my father. TDX is my father. Kakati ono musumbawo ali wano ekasozi omunyooma TDX yafuuka kitaawo. Tamanyi kukwatako. Tamanyi munafubo. You need someone who can even address your weakness. Olabaka nina kanjogero Luganda. Weetagayo omuntu asobola n'okugamba nti naye ebyo by'otagalatagala n'abawala si bituufu. Ate ng'okiwulira. Weetagayo omuntu akugamba nti enjogera gy'oyogera tebagikola ki? Y'engeri emu esookera ddala egenda okuyamba okusimatuka omulembe guno. But if you don't have a covering, you're going to be destroyed. Come on, somebody say amen. If you don't have a father, you will be destroyed. One of the
things that are destroying our generation is because we don't have a father. Abantu abasinga tebakyalina baki? Bataata. Obuuza omuntu tubatandisa obuweereza gwani. N'agamba nze gundi. Owaawa. Nanze badde ngera ku lusozi nga nsaba. Kyoki kakati gwatandika obuweereza ani yakuwawudde okutandika. Ibe kitaawo ani. Nagenda kumirako senta. Onabayo nengendako ku likayido. Naye kakati ekintu ekingamba toddamu genda mu kyaki ekingamba beeranga ku lusozi ng'osaba. Kyotyo awo Mukama n'antuma e Kasozi. Kati omuntu bw'ati atalina na mirandira, atalina na covering, agenda kubeera bw'ati kitegeeza